Ekitongole kya NASA kivuddeyo ne kirangirira nti kigenda kuddamu kisindike ba astronauts ku mwezi mu 2026. Jjukira nti omulembe guno gubadde gususse okuzuukuka nga tususse okukuba ebituli mu NASA nga n'emu ku nsonga zesinga okusinziirako y'okubeera nti batulimba nti bagenda ku mwezi mu mwaka gwa 1969 kyokka emyaka 5 n'omusobyo ne giyitawo nga tebazzeeyo ku mwezi olw'ensonga nti tekinologi eyabatuusaayo ku mwezi luli yali yababulako. Ladies and gentlemen, ka pressure kayitiridde, tekinologi ne bamunoonya era ne mulaba. Mu February 2026 NASA etegese okusindika ba astronauts bana ku mwezi era basuubirwa okumalayo ennaku ezitakka wansi wa 10 nga bali eyo batukolera content. Bulijjo tubagamba nti moon landing teyaliiyo ne mutuwakanya nnyo olw'okuba ffe tuli bafirika bannammwe. Sooka owulire astronaut ono kye yayogedde ku press. This is the first time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. This is the first time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. Kamenyeremukko abatabitegedde. Omukulu oyo abadde agamba nti guno gwe mulundi ogusookedde ddala gwe tugenda okusindika ba astronauts ku mwezi ne mu lower Earth orbit. Amakulu nti bulijjo tubalimba tetulandingangako ku mwezi. Guno gwe gugenda obba omulundi gwaffe ogusooka okulandingayo. Naye era nze nkimanyi waliwo abantu abataakitaddeko wadde ebirowoozo wadde omwoyo tebalina kye baalabyewo. Mission eno etegeeza ki eri ggwe abadde azuukuse? Bw'oba obadde tonnazuukuka bulungi, mission eno bagikoze kuddamu ku kwebasa buto. Ky'olina okumanya line pesa NASA lyenyize singa limala ne libakolera kye baagala, obwongo bw'abantu bangi bugenda kuddamu bwebake buto. Kati ky'olina okutegeera, tetulina nsonga yonna etuleetera kwesiga bigambo bya NASA, kubanga ebbanga lyonna balimaze batulimba, ate era nga bakyatulimba. Kati ky'olina okutegeera, buno obusajja buteekwa okuba nga bwamaze dda okukola script ya mission eno nga businziira ku ntegeera yaffe, era kiyinza obutatubeerera kyangu kukwata nsobi mu mission eyo, naye mube bagumu kuba teri bulimba buli perfect. Ebiseera we bafekingira Apollo missions, obwongo bw'abantu b'ebiseera ebyo bwali bwebafu nga tebasobola kuzuula nsobi yonna mu missions ezo. Era generation yaffe eno yezze ne intelligence esobodde okukuba ebituli mu moon landing ezaasooka. Kati olina okumanya eno moon landing gye baplaninga mu 2026 egenda kuba polished okusinga ku yasooka, kubanga bakimanyi nti badiiringa n'abantu bagezi ate nga bazuukufu. Kankuwa ekyokulabirako ky'ekintu kye bayinza okweditinga out mu moon landing eyo eya 2026 bw'enaabaayo anyways. Mu moon landing eyasembayo, President wa America yaliko ebiseera ebyo eyali ayitibwa President Nixon yakubira ba Neil Armstrong essimu ng'akozesa bilandline ebyaliwo ebiseera ebyo. Ate n'ayogerezeganya nabo bulungi nnyo live ng'ensi yonna eraba nga n'okuwulira abantu bawulira. N'obutambi ne bukwatibwa okusobola okumatiza abantu abaliddawo mu future nti essimu bya ddala yakubibwa. Weewulirireko. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what Ekibuuzo kitwala ki omuntu okukubira essimu ne mwogerezeganya mu real time okusinziira ku tekinologiya gwe tukozesa olwaleero luno? Ansa y'ekibuuzo kino egenda kukakasa nti abantu President Nixon be yayogera nabo ku ssimu tebaali ku mwezi. Bw'oddayiringa ennamba y'omuntu mu ssimu yo n'okuba, essimu yo ekozesa ka microphone kaayo okurekodinga by'oyogedde ne kabikyusa okubizza mu digital signals. Digital signals zino ziba zifudde eddoboozi lyo ne lidda mu binary system. Binary mba ategeeza zeros and ones. Jjukira nti olwo lwe lulimi machines zo lwe zitegeera. Mu ssimu yo mulimu ka antenna nga kano ke kavunaanyizibwa okukyusa binary numbers zino okuzifuula electromagnetic waves ge muyita amayengo. Kati electromagnetic waves zino tezirina busobozi butambula lugendo luwanvu era wano emirongooti we giyingiriramu nga beeyambisa cellular technology. Mu cellular technology, geographic area bajawuzamu ne bakola kye tuyita hexagonal cells era buli cell ne bagiteekamu omulongooti gwayo. Generally, cell towers zino baziconnectinga nga beeyambisa wires oba more specifically katuziyite optical fiber cables. Essaawa eno kansuubire nti ffenna tukimanyi nti internet gye tukozesa mu nsi yonna tetugijja ku satellites nga bwe twasooka okulowooza luli nga tukyali bikataala. Optical fiber cables zino ze zeetooloola ensi yonna so si satellites. Kati electromagnetic waves zino eziva mu ssimu yo zigenda ku mulongooti ogusinga okubeera okumpi awo, omulongooti ogwo ne gukyusa waves ezo okuzifuula high frequency light pulses.
emirongooti tegyekasukira mayengo kuyita mu mpewo, waves ziyita mu wires ziri ze naggambye eziconnectinga mu hexagonal cells. Light pulses zino zikkirira wansi mu base transceiver for further processing. Buli awali omulongooti wansi waagwo wabeerawo standby generator oba zi solar panels, then ne machines endala awo. Kati mu bimachines byolaba mu kafensi omulongooti mwe guli awo wansi ne base transceiver kweri. Base transceiver wemala okuprocessinga, voice signal yo etambulira mu wire ziri ze nakugambye eziconnecting emirongooti egiri mu hexagonal cells. Signal zo ne zituukira ku mulongooti ogusinga okubeera okumpi n'omuntu oli gw'okubidde oba gw'oyogera naye ku ssimu. Omulongooti ogureceiving light pulses zo guzikonvertinga ne ziddamu ne zifuuka electromagnetic waves neera. Era antena z'omulongooti ogwo eziba ziriraanye omuntu gw'okubidde ze zisindika amayengo ago ku ssimu y'omuntu oyo gw'oyogera naye. Essimu neefuula nate era amayengo ago ne gafuuka eddoboozi lyo mu real time. Process eyo mpanvu naye gwe kimanye nti ehappeninga ku speed ya kitangaala ne watabaawo delay yonna. Kati ng'omaze okutegeera process entuufu mw'oteeka okuyita okusobola okunyumya n'omuntu omulala ku ssimu, baba bakyakulimba nti nno President Nixon ba Neil Armstrong be yanyumya nabo ku ssimu baali ku mwezi ebyaddala. Ku mwezi bagendayo n'omulongooti ye ne bwe bandigututte bandyetaaze waya empanvu ennyo okuguconnectinga ku mirongooti emirala egiri wano ku nsi. Kati electromagnetic waves kika kyezo ezatambula distance ya kilometers 3,800 mu space. Ate nno oyinza okulowooza nti communication eyo ya involvinga mu satellite technology, naye nakyo si bwe kiri. Tewali satellite yonna yali involved. Waliwo infrastructure imbalance ng'ebyuma ebyali ku nsi byali by'amaanyi nnyo, kyokka ebyali ku mwezi nga binafu nnyo okureceiving n'okusendinga feedback ku nsi. Eno video kangikomye wano nga nkuzuumingira omwezi weetegereze bulungi ekintu kye beewaayiriza okulandingako. Guugwo gwetegereze. Hafu yaagwo eriwa. Awali badde ekitundu ekirala tulabawo bbulu oli omukwafu ow'eggulu. Tunula ne wano weewati. Hafu eri transparent terabikako. Ddala mulowooza omwezi guno gulina mu solid state nga bw'olaba ejjinja nti basobola okugulandingako. Nze sikiwa nti basobola okulandinga ku kintu ekibehavinga bwe kiti. YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka. Subscribe, like and share.